wansi nti fayiro ye yagiweereza kubanja mbadde njagala nkayiseemu mangu nga nkasule ye wa bosi anti kakati omanyi tugenda kumala omwaka guggwako nkasuleyo kuba kuliko akayawulo kange naawe ekyo kimanyi kati mugambe akaweereze kati kuba mbadde wano ne fayiro zonna nzikeberamu eriyo esikola ki sigirabamu kale onkubirako mangu ddala nga bamaze okukaweereza nga okay kale tujja kuddamu. Morning sir. Charles. One sir. I'm very fine sir. Where were you the last 2 weeks? Last 2 weeks nali nfiiriddwamu awo kale nafiirwamu sezaala wange ate mukyala wange ekitine kimufumita ekigere katuba tuvaayo so nembeera nga binkaluubiriddemukko katono mukama wange. Communication, do you communicate? Esimu teyaliiko omuliro twali eyo mukyalo nga ku simu tekuli muliro. No, toyinza kubamu. Don't take this job for granted. You are nowhere to be seen. Try to go nobody for 2 weeks. Chokalo out there. You don't even bother to communicate or to inform anyone. Have you talked to your line manager? Not kakati mbadde. Ojabuzi kutoka tuze mu ntebe. Ne mukama wange neetonze nsaba kunsonyiwa. No. Sibula dokola ekiswamu nga yetonda nga biggwa. You cannot. I'm not taking this anymore. Sobola. Tusobola kubeera nga oli awo lwegala lwokoze lwotakoze lwokoze lwegala lwojja bojja tonagonyonyodde olutula butuuzi okimanyi nti you solicit money from our clients abantu bajjako sente za company study za company study official abantu obakola file zaabwe obajjako sente to work on their file yet it is your job to pay to do that. No, oluusi bajjasi bampa buli transport nangamba tofuna musaala omusaala ngufuna why do you solicit money from our clients? Why do you do that? Sinze basaba bo bampayo we just katipu oba kugamba nti webale kunkolera ku nsonga zange mukama kati ekyo nazo nzigane. I'm sorry but I can't work with you anymore. Okay? I'm sorry but I can't work with you. Musaba, pack your things. I want you to make a report. Take a mulishimu. We shall call when we need you. Enita mukama wange ate kati nawo tompuliriza oba tompuliriza kati nkumuwulidde ekituufu nange sinze nzibasaba owulidde nabo bampa buwi kakati ate ngobaganya otyo obanga agamba nti omanya our core values when we have zero tolerance to bribe. Zero tolerance. Leero wayagadde bwagazi kuyomba mukama wange na corruption twetaga we don't want something to do like that twala muntu ali you not smart naye kakati onomalaga ngo baganya kati abaana bange family yange njiriise eki tolingamba don't talk to me like that. Okay, tongambya family yo ati kakati family badojaga wabadde okola day in day out netokola lunaku tunayogera bulungi wabadde tuwaisa bubi ku mulimu ne waisa bubi nti you think you are indispensable here. No, you go pack your things and go. Make your report, leave everything here. Okay. nze siyina gyendaga oyo asaaga nange yeyandeeta ku mulimu banze kuva eggulu yeewera okugoba talina entebe sigivaamu kati onagiremera mu nze omanyi gye nava okujja okukola gwe omanyize gye nava okujja okukola oyo yamanyi gye nava okujja okukola simanya mpita bwakusaaga. Yes sir. Guno omulimu gwange ripooti yange nze siyinza kwekolako ripooti engoba guno omulimu gwange siyinza kuva wano gwomanyi gye nava okumalaga ngoba bwotyo. It is your company naye ndi mukozi wo toyinza kumalaga ngoba nange guno gwe mulimu gwe nasaba siyina gyendaga siyina gyenda nawe kyoyagadde siyina gyendaga security ne bw'onogiyita nze siva wano siyina gyendaga siya antandika katya oyo alowooza nsaaga giyite naye ne bwabeerawo era nkimugamba ajja abeerewo nze siyina gyendaga ajja abeerewo oba yeewulira nga wama omanyi lwaki nyamba lekooti emweno kati yina entebe ongobyemu kaligezi ogituulemu omanyi lwaki nyamba lekooti emweno owange yiyo kati funa omuntu omulala agituulemu oba omanyi gye nava
gomanyi lwaki nyambala ekkooti emu buli kaseera omanyi lwaki nti nyambala ekkooti emu buli kaseera tontiisatiisa tomanyi gye nava yes I can go yiyo entebe mugituulemu yiyo gituulemu yiyo gituulemu nze nava waffe nansibudde yiyo gituulemu yiyo yiyo eyo entebe paka lwendifa teri agenda kwata ku kyembadde okay nsirise maama ate abakola kampuni abakola kampani sisobola tuula geza otuulemu yiyo yiyo geza ogituulemu eddagala liri mu lubugo yiyo it's fine kyokka kutiisatiisa yiyo gituulemu sisobola gitula mukama wange nava waffe kujja kola ng'ogamba ngu ŋŋende ntyo male gagenda ntyo ŋŋandagawa nze jjajja yansiibula singa weetegereza ewaffe tetuli bangu era siri mwangu. No, let me tell you. Watoli mwangu. Don't tell me. Emirimu jo. Tolowooza nti nokuba toli mwangu n'emintu ogikole bulungi. Kola unje emirimu jo. Don't tell me kale. Sijja kukola ngobye engenze yiyo office yiyo njiro. Abantu bawe emirimu kola emirimu n'obuvunaanyizibwa. But tugituukiriza. Lwaki ffe tetunyiigira? Tuba abantu batunyiiga. Yiyo office yiyo anti ngobye yiyo. Si. So much. But just to know, omulimu gwagala n'omutima gwonna nereka kubeera nga tokola bubunazi bwabo. And I'm telling you, this is the very last warning. Very last warning. Don't warning. Damo okole. Tula ku ntebe y'okole. Neto damo okole so I'll fire you. Damo okole. Tozalisa ddemu gyaffe. Tula ku ntebe yo. So tunayogera birungi byere. Kuba bikutteko. Nti mulimu ki? Bw'obadde olowooza mulimu ki? Magumba g'abantu. Ani akusesa? Kuno bakuyita kutiisa kanga obanga mugezi temuli kirimu. Ekisoli otegeera. Mulimu ki? Ate mulimu ki? Kati wajjawo obwongo obumanya nti n'omusajja olabadde akuvumanya ennaku. Avuma buli kaseera omala ganvuma bino bikuta by'amaggi nga biryamu lulima. Bikuta amaggi ga fayira. Gwe genda kati. Nange ne wentulamu tewali kyemba. Ate kiki? Tewali kirimu. Naye manyi kyomutiisizza. Bwe basaana. Kati kano eno mandusho yange otambulanga nayo naawe ba mugezi yiiya bakuyiyo yiiya enensi kuyiiya wange so temuli kanti ebyo bibyo tewali kalimu ebyo bibyo mulimu bisosonkole by'amaggi by'omutiisatiisa nabyo. Charles, yes, nagambye kuddamu kukola oli mu kunyumya. Just mbadde nyumizaako oyo iba n'omuntu tanyumyengako oba toyagala mbeere mu ntebe yo banaye omuntu tanyumyengako. No, leave my files. Charles, go. Okay, yiyo gituulemu. Go. Yiyo gituulemu. Ogenda kuba wajjegwe.